parallel state oba okulembeze obwekimpatira naye nga tebuli mu mateeka naye nga muno yabuteekawo olw'okuba nti Buganda kye kimu ku kitundu ekibadde kimufuukidde ekizibu ng'akozesa Abaganda eyaliko Speaker wa Buganda Higiro Ssemajjegere yaleka mu Buganda okuli bano ba Charles Peter Mayiga okuli ba Sseggona Lubega ba Mpuuga Mathias n'abalala Museveni n'abakwata n'abagamba nti boka baterewo gavumenti yaabwe nga temuliimu kuddamu kulumba Museveni mu bintu byonna byakola nga bo balina kusirika busirisi Museveni ayisewo ebintu bye era ensonga lwaki mu ebbanga lyonna bukyanga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga asituka ku bwa Katikkiro tewali kintu kyonna kyali kikikanze Museveni nga kiva mu Buganda tekibangawo kyova olaba nti n'ebintu byonna ebikolebwa Emmengo byonna biva butereevu gavumenti ya Museveni ne bijja bulungi Emmengo n'akola emikolo egyo ekyo nakibanyonyodde mwakitegedde kati gavumenti gye bali bateekawo nga bagiyita tontabaalanga nange siri kutabaala naye olw'okuba nti Obuganda empewo zaabo zaasumulukuka kiki ekyalese Oweekitiibwa Kuligani Mathias Mpuuga Nsamba okulyankuzibwa nga ate alina emisango mingi nnyo egyatuuse omulabisa n'okugjayo akabinja konna akejjeeyo ne kaleeta akafuba ne kakakobwa ku yintaneti bubu ensi negamba linda kuba n'abantu bulijjo tetumanyi era wano we mbagambira baganda bange mwenna oba oli mu diaspora oba oli Uganda sikulinaako buzibu gwe obutamanya buvuna budde bwa information gye nalimpa sikikunenya ate naawe sikunenya era nkugamba tugende mu maaso kubanga temwamanya bintu Museveni engeri gy'abikolamu mujjukire mu 1994 Yoseri yakugamba Kawenke n'obo teyakola nsobi y'okulumba Buganda yalina okukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda kati ate Yoseri teyakozesa Abaganda bennyini wabula yakozesa abo abeefaananyiza ng'Abaganda abaasobola okuvunnama ng'era akanaakulyako amenvu bwe kajja nga keesesa nabano bwe baali naye olw'okuba nti omuntu atudde mu nsonga z'okukyusa eggwanga muzzukulu wa Nambi aliko amafuta ga Katonda aliko emizimu gya Buganda asobodde okuggyayo abasajja bonna nabawakubira ku mmeeza ne mbategeera oza mukitegedde bulungi Kyagulanyi Ssentamu olwaleero mwenna abazze emisinde muyina kye mutasobodde kwetegereza nange sikyetegereza naye waliwo omu ku bo banti nayigiriza abantu okubeera okwetegereza ensonga mu ngeri ey'enjawulo omuntu ono ankoledde omulimu mulungi gw'essaala bulungi nnyo njagala mugwetegereze ekibadde Emmengo mwenna bwe mutaalabye mujjukire Ssemakookiro kitaawe taliiwo kitaawe si yamusindise wadde okusindika Omumbejja ssanga lya Mbogo wabula bano babaleeta buleesi okujjuliza omukolo gwabwe n'obunyazi obuli mu Buganda wabula tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atuddeyo entebe ya kitalo abalina okutuula naye omukulu ono mu kuswaza empologomento kyakoze mwenna temwakirabye kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wassajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita Omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Naabaluga kye baakoze nga kikyamu n'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde terina kuseetuka mulabe bulungi nnyo amu kye muteetegereza tukyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriisa omwana Mayiga ng'agoba omwana oyo ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki kantu ako akantu ako kategeeza ki akantu ako kategeeza ki kankabaddize mukategeere bulungi nnyo
kankabaddize mukategere bulungi kankabaddize mukategere bulungi mulyoke mutegeera abasajja bano n'abakazi oluko olunene lwe balina tosobola kuddira empologomento ng'etudde mu bigere bya kitaye waayo wadde taliiwo n'omusitula n'omugjawo n'oteekawo enkwezenge ya David Wasajja n'oteekawo ne yeeyita ssengaawo kino kikyamu kati akamanyiro kasusse mwetegereza akatambi kano nabaga evidiyo etandise ambaki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde ne bamujja mu ntebe ya kitaawe wadayina saakategedde lwaki ono omwana bamujje mu ntebe ye ne bateeka mayiga kennyini osongera otya mu mulangira n'omusongera ave ng'oteekawo ate n'oli bw'abadde ajja n'ateekawo n'enkwezenge haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki kantu ako akantu ako kategeeza ki tetujja kalwako lw'ensonga nti information tulina nnyingi nnyo abalina amatu abasajja ba kabaka abazaana mwenna ensonga muzeetegereze bulungi nnyo njala kubaza omuntu akutte omulimu ogwo lw'ensonga mbala bingi nnyo ku mutwe byesobola kukola naye kino kibawa ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso mu Buganda naki kye bategeka kibawa ekifaananyi naki kye bategeka tosobola kuddira mpologomanto ng'etudde mu kifo oba mu bigere bya kitaye waayo n'ogijjamu nga gwe omukopi osonga busonzi genda otuula eri gwe mayiga olagira essemakookiro agenda atuula eri kubanga oleese omulangira w'ettoola apuuli ajja atuule mu kifo kya kitaye woono okuswaza okusinga wano bagenda kusanga wa nabaga evidiyo tugenda gikwata mpola abasajja bamu bano mu butaswala bagenze omanyi nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepona ofundikira ngo yamuyambikiriza abantu bangi beetabye mu misinde gy'amayiga naye nabagambanga nti eryokanga neetonya ntulaba ensisira bwe zenkana emyoyo omuganda asigala muganda ate aliko omukisa aliko empewo tutandise okulaba enkwezenge z'abanyarwanda ababadde balowooza nti basinga amaanyi olw'okuba nti bakozesa state naye katonda atandise obbambula omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga Mathias Mpuuga Nsamba eyatwala ssente z'omuwomosolo yafumita empiso mu luwombo lw'abatuuze n'awuuta supu n'ennyama n'adduka nayo mu kikondoolo yaleeta abasajja aba NRM ne bakola emikolo Obulange Mmengo omwali n'omunabakyalo ono n'abatulege Anita Amongi okuvaayo okwogera ebisongovu mu Bulange Mmengo kambibaddiremu wano katono nnyo mubitegere bulungi nnyo then tusimbule mbabuli ekyengendo okwongera ku information eyo bwembanga nakasevinze mu folder eno bemba saka sevinze tunagenderaawo kasita mwakalaba nzo kuba saka taddemu kaakano and for us we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all know, we all have where we come from. We come from NRM, I come from NRM, we come from NRM, and whatever we do for the good of our party, for the good. All right, omukyalo oyo. Mukulu
Miliyoni 5 yaleeta abantu be. Olw'okuba nti yalabisibwa nti already ayingidde mu butereevu mu NRM. N'asalawo enkeera akwatagane ne Munyarwanda munne. In fact, oli Murundi munne. Seggona Lubega ne bateekayo omukolo enkeera. Era okwongologula t-shirt. Naye olwaleero omusajja ono bwazze omisinde manyi bajerega nnyo nti abantu abali ku social media tetulina mugaso, tetulina era social media telina mugaso, naye olwalwo akitegedde social media mbi. Abantu bamulagiddeko bwereere naye nga tebannamulagirako eyabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa je n'akola bibye. Yabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa n'akola bibye. Abantu bazze bamuwoninga obaka bungi nnyo ng'akola bibye. Omulina buno ate mu ababbi abali b'enguzi omusalaba guno gwogereje muli olumu mubba ne mulya n'enguzi nga mwambadde n'omusalaba ne mukuba n'obubonero bw'omusalaba obolinga gandi kasente zino nzidde mu linnya abalyani. Obubaka obwo ne bujja nga bukolebwa omukulu oyo era nga tategeera kufuna bubonero nti abantu bakoze eki, abantu bategedde obukyamu bwe. Naye batuse n'omukola mu challenge buno wammanga. Omanye omwana Ebyo bayita social media n'amaanyi g'abantu. Omwami ono tugenda mu maaso. Kambaddemu akantu kano gigi ba social media nti abantu nabagamba abantu bagula smartphone okusinga TV mu Uganda okuteeka abantu mane mu line. Wulira kanfundikira na kano tyoke tugere ku nsonga enkulu. Omukulu ono bwe yatudde mu kiddala bamutadde ekikwewunyisa okusinziira ku bali bamusemberedde yafunye edda kye tuyita yabadde yambadde edda bulletproof ng'emuli munda naye nga era yeemagazza atunula eri ng'alinga ng'alina ekimogoba kitegeeza nti ensi emulaba na buli wamu waalaga. Kano ke kafundikira kwoyo mulyoke mutegere nti bwe mukikolo kyonna ensi etegeera. Obusajja obuli bwenkwe bulengera babubigulira mu ggwanga kalina entambula bentunula katunula ng'olukwe. Okitegedde bulungi. Kati be basajja bano ogenda tunulira entunula gy'abadde atunula otune facial expression olyoka otegere nti abasajja bano nabaga balina akali ke bayita resilience, balina ka resistance, ate balina arrogance gye boogeza. Wulira tunula omuntu sajja oyo. Nako kankaddemu onundi gumu. Kati nga mutegedde olumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti waliwo abeeyita abaama wano abalowooza nti bakolera Obuganda kumbe babusuula. Yali akimanyi. Lwaki? Ssaabasajja Kabaka nazzi kuno azze ayogera ebigambo ebikakanyavu ng'ategeeza Yoseeri ne banne ku ngeri gye bayisaamu okutwala amataka ga Buganda, okuwamba abaana ba Buganda n'obulyankuzi obuli mu gavumenti.
naye nga abasajja bano tebeenyeenya beesudde gwa naggamba era olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yategerawo nti baamuteekamu parallel state buli kikolwa kyabadde akola nga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tavaayo wadde okukyogerako wabula ng'ayogera akyusa bigambo ng'adifendinga mukama we Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi kye tuyita okuzannya omuzannyo ng'abuzannyira mukama we gamba ng'obubaka buno naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obaka bungi Ssaabasajja Kabaka bwazze awa naye ng'omwami ono akola vice versa bagagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo nga akubira paasi oba ng'akyusa ebigambo ebyandibadde bivunaana gavumenti ku kutulugunya n'okutta abaana ba Buganda ne bannayuganda abamu ye ng'akola bibye. Mu katambi mwenna ke mwalabye ng'ali Mmengo awo yayogedde bw'ati. Wabadde asisinkanye ab'ekisinde Patriotic League of Uganda PLU mu Bulange Mmengo ababadde bagenza okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awagidde ensonga minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamba Rugahala eyasabye olukalala lw'abawagizi ba NUP abali mu makomera alutwale ewa President Museveni basobole okuyimbulwa. Katikkiro agamba nti mwetegefu okumukulemberamu ayogere n'abakulembeze ba NUP ku nsonga y'okuyimbula abasibe bano n'ategeeza nga kino bwe kigenda okwongera okufuula aba PLU ab'omuzinzi mu bantu. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo obuuzi eri abakiiko. Kakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka 3 tebanana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu. Abanupu nga baakwata emyaka 3 ne babata kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Oyo nga ebigambo Ssaabasajja Kabaka byayogera akola bibye ate ebidifendinga gavumenti nga tayogedde ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zaakola ki zaayogera. Awo tuvuddewo era omwami ono mu kufutubbala kwe tubagamba nti yafutubbala Mmengo kino ekifaananyi nabagamba mwandibadde mwongere kyetegereza n'okyanalayizinga nti ye kati ye Kabaka mu bujjuvu wa Buganda nga bwe mulaba oyo kati ye Kabaka omujjuvu wa Buganda nga bw'ali awo kankibateerawo mukitegeere bulungi nnyo ye Kabaka wa Buganda. Ngenda kutegeeza mwenna basajja ba Kabaka abazaana abali mu Ssemazinga wa Bulaaya, Bungereza, Canada ne America. Emikolo gyonna egitegekebwa essaawa zino gyonna Ssaabasajja Kabaka talina gwamanyiiko. Emikolo gya Charles Peter Mayiga ne Yoweri Museveni. Era omuntu yena gwasindika bamulangira waki agenda kusindika muntu we nga ye. Ngenda kusaba omulangira Junju
ntegeddeko nti bagenda kusindika mu mukolo ogumu ogenda okubeera mu ggwanga lya Amerika. Sewo ow'ekitiibwa nkusaba togeza n'ogenda ne weetaba mu mukolo gwonna ojja kuba olidde mu kitaawo olukwe n'okulya Obuganda, kubanga ojja kuba otandise okusaavinga kye tuyita gavumenti y'ekimpatiira eyagala okusaanyawo kitaawo. Naawe banaakulaba ng'okoze ebigambo bino, obutambi bwe naabufuna nja buzanyira ensi era mbubuli information nga bweneeba, simanyi kinaaleka kifaananyi kyo ng'ate tumaze okugamba naawe buli kimu okitegeera oli muntu mukulu. Omusajja atudde Mmengo yali mu lukwe olutta kitaawo. Era bakusindika ku mukolo gwonna okugenda mu Amerika nti simanyi kiikidde Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga yakutumye n'akuwa ebbaluwa mu butongole. N'abatakuwadde ebbaluwa nga Mayiga yagikuwadde, manya omukolo gw'ogendako ogenze kusaavinga Museveni na Mayiga afutubadde ku kitaawo ayagala omutta. Ow'ekitiibwa Omulangira Jjunju obubaka buno bukuwadde. Nammwe mwenna abategeka emikolo mu Amerika gyonna emikolo gya NRM gya Museveni ogezaako okulabisa eggwanga nti liri bulungi n'Obuganda ng'ate Obuganda buli mu matigga. Gwe anaayambala omutega nswera naawe anaayambala busuuti n'ogenda mu mukolo ogwo weetaba mu kulinnyirira eddembe lya Buganda n'okusanya ekitiibwa kya Buganda, kubanga Buganda kyalina mulimu gwonna gwekola wadde omukolo gwonna byonna bintu bya Mayiga na Museveni. Mukitegedde bulungi nnyo. So ow'ekitiibwa Omulangira Jjunju nkutegeeza obubaka buno sikulagidde obula nkusabusabye n'ekitiibwa n'obuwombeefu nti ssebo nkusaba omukolo gwonna gwe bagenda okusinkako mu ggwanga erya Amerika ojja kuba ogenze ku lwa Museveni na Mayiga abali mu kola okusaanyawo kitaawo. Okujjawo nga kitaawo yakuwadde ebbaluwa ng'omusinkanye naye batakuwadde ebbaluwa gendayo ku lulwo era vidiyo bwe zinajja nga bazituwadde tetujja kujja ntukole gwe tukola, kubanga ojja kuba osusse layini kitaawo mwakulina okuteeka okukulambulira obulungi. Awo nvuddewo. Yoseeri nkutandiseeko ngende ku information endala. Yoseeri mukyalawo Janet muganda wo Salimu Sarakanda naho James Birungi abasseemu n'ebitongole bya poliisi byonna kambawo baka buno bubake mu bbi. Ebiseera ebisinga bwe mba mukola ebintu mwefumiitiriza mu butamufumiitiriza mulowooza nti musobola okusaanya okubayita Omuganda. Kizibu. Nabagamba Obuganda mwoyo si bantu. Ate era tosobola kulwana ddunda namugereka Katonda gwe tutamanyi kkala era gwe tutamanyi waasula. Olusiddiiki olukwesesera omukola okusaanya bwe Muganda yenna mukola nsobi. Buganda nnyanja nti enkuba ne bw'erito nnyo okumala omwaka mulamba amazzi g'ennyanja tegalikyuka ndabika yaago era gajja sigala nga gali mu kkala eyo etayina ani agimanyi nti efaanana bw'eti. Abaganda bemusibaga okuba empiso nga mubalumba mu masomero ku maka gaabwe abamu bemutta bemwawamba ne bemusuubira okutta eyo mukola nsobi temunawo mugenda kumalawo. Buli lwonyigiriza ennyo ennyindo kireeta omusaayi. Munyigiriza Abaganda bangi bagenzi bawaŋŋanguse naye gye bawaŋŋangukidde bayiza ebintu bingi. Bayiza okufuna ensimbi, okukola emirimu, okwebeereramu. Ekyo bakimanyi bulungi nnyo. Buli Muganda gw'onyigiriza n'omujja ku ttaka omuyamba kukulaakulanya ttaka eryo obudde bugenda kujja ng'ate era y'alina okubeerawo, kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nti Dawudi ddeebudde ng'obudde butuuse. Nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Dawudi ddeebudde ng'obudde butuuse. Amazzi gajja kudda we galina okuyita. Ne Dawudi kennyini obudde bunaabutuuse obw'okuddeebudda ajja kuddeebuddo ku buddo bwennyini bw'alina okubeera. Kati munaga ati mugenda kusanya Obuganda temugenda kutegeera okujjako abawo amagezi ne mwefuula temutegeera. Kuba kansooke mbannyonnyole nga sinazannya obubaka buno obasajja bammwe bennyini Banyarwanda bannammwe. Essaawa zino olabye abantu abadde mu misinde gya Mayiga. Njera kuga ebitundu 4 ku buli 100 babadde Baganda. Balina abaana, balina abazzukulu, balina abali embuto. Ate abaana bali mu masomero nkumuliitu. Ate Obuganda si ffe Baganda ffeka. Omwana yenna azaaliddwa mu Buganda n'ayiga olulimi Oluganda, empisa n'obulombolombo aba afuuse Muganda. Kati gwe simanyi Muganda ki gw'ogenda kusaanyaawo nga gwe b'olowooza nti osobola omusaanyaawo. Kijja kukubeerera kizibu.
ebitundu kati 20 ku buli 100 baganda bonna bafulumye ebitundu 8 bisigadde gosubidde nti ebitundu 8 ogenda bitta wetwogerere saazi neri abali mu kkolero abali mu kutonda abaganda eri abali mu kkolero abali mu kutonda abasoga eri abali mu kkolero abali mu kutonda abanyolo eri abali mu kkolero abali mu kutonda abanyankolo oligino ogenda batta bamalewo tosobola kubatta ekyo tuyita cow mentality tosobola kutta muganda mumalawo kizibu kwekuddira kukoza ajja kunywa ekikopo ky'omusaayi ekiwe mu nnyanja mbweno getegenda kunoga mulekerawo okumanyira n'akamanyiiro omuganda gojja kuttaka ettaka lyagenda ddiddako essaawa zino wenjogera ku vidiyo eyo eri abali mu kkolero nga bali mu kuweesa baganda eri abanyankolo oligina bali mu kuweesa eri abatola bali mu kuweesa mmaina baga vidiyo zasiziwamu ntungu naye amanyi oluganda n'ategera ebigabo byenga ajja bitegeera gwe ne bw'onookola enkwezi zonna tujja kutusaanyaawo tujja kubeerawo ne bw'onoogaa tuyera kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ojja kuba weekulidde akabazzi kugulu kubanga ng'oyagala okutegeera omuganda omutuufu nkiddamu ng'oyagala okutegeera omuganda omutuufu nti asindika emmotoka n'eva mu butubiro webeetubiriddemu gijjeeko omupiira gijjeeko omupiira ojja kutegeera nti abaganda basindika emmotoka n'etambula ku mipiira egi 3 obote yabajjako omupiira asibirawa kati gwoli bigere byobote kwenyina oyagala gijja tujja gisindika mpaka lwenefuna omupiira ogwokuna buno baka abanyolanda banno buwulire ate n'ettima lireke eri okutandika kutukubaganya n'abantu ab'e Buganda kubeera nefutwa ku baganda be bamubeesaawo olutalo lwa Luweero yalulwanira wano ffe tujja kubeera bulungi nga baganda basanyuse naye bwe banaabeera mu mbeera gye balimu nga kati ali mu kitanda n'ab'engulu eyo kubanga kati baabwe bwa minisita bano abaali nga abateekako omutwe ne bagukuba bakyambade Janet Mukwaya ne bateekako omugongo ne bagukuba basaidi Obuuma agambye ngu bakadde ffe tumubuuza bakadde kusinga mukyala we naye abaganda wano si be bangwe nnyo bagume nga mugoyo ogulya ne gukusiiwuula emimwa bw'aba alowooza nti neeyo kabaleseewo ero banaagenda mu maaso bakaabe nti sebo tuli bubi tufe bagenda kusigala nga bamulaba ajja kudduka nga yeegoba yekka bw'alirindiggula bw'ati abaganda batandika olugendo lwabwe olupya naye ng'ekiba ekizibu wano we yalwanira olutalo luno olumulaze ensi nti Museveni waali yalujja wano eri abaganda abantu balamu basobola okukwatagana nabo byebyo nno munnange bannayuganda birina okuzuukuka naye nga bannayuganda tebannazuukuka ate abaganda kitukwatako nnyo lwaki ngamba nti abaganda kitukwatako nnyo abaawerekera Mwami Museveni mu lutalo bye yakozesa baali baganda abaawano teyatwalayo ku munnaggwanga munne abaali abo bannaggwanga banne era be baali baliidinga olutalo naye abaana abaalinga ku ground ba foot soldiers baali bannayuganda abaganda abaana abaasinga okutirimbulwa bajjajjaffe be batirimbula baali baganda abaawano okutuusa lwe bamuyamba ne bamuwangulira olutalo weetegereze mu gavumenti ye gy'alimu bonna be yalwana nabo nga bakyali balamu eyo bannaggwanga banne be yajja nabo wabula abaawano bonna bagenda basaanawo n'ababadde bakyasigaddemu agenda anyiga omu ku omu lwaki kitayagala nko ku muganda wa wano kyokka ate nga ye yamuyamba okulwana olutalo kati kitegeeza nti bannayuganda bwe tuba tuzuukuka ate abaganda tuzuukuke nga bukyali kubanga ffe twaleeta omuntu abonyaabonyeza eggwanga Uganda kitukwatako okutaasa eggwanga ne tumubajjirawo nga bwe twamuleeta kubanga bajjajjaffe baali baganda be baamuleeta olwali afuukudde eggwanga lyonna ekizibu kitegeeza nti bannayuganda eggwanga lyaffe ligenda kusaanawo naye bwe linaaba lisaanyeewo omunyankola ajja kwevuma omuganda omukiga ajja kwevuma omuganda omusoga ajja kwevuma omuganda omunyolo ajja kwevuma omuganda nga lwaki bamwevuma nti mmwe mwegatta ku kasajja ne mukaleeta kyokka kyannaku ate kabalemeddewo kasaanyizaawo eggwanga kati buli munnayuganda awulwako wanywa amazzi olw'abaganda bokka abaaleeta ekizibu kyabwe kitegeeza nti Uganda bagitutwalako bannayuganda
okubeera nga tulina okulwanirira eggwanga lyaffe si kutuula mu mayumba gaffe ne tugamba ebigenda mu maaso tubiraba. Tuba tulina okukolawo ekisoboka ne tugamba nti ekimala kimala. Bw'oba wajja na mmundu ffe tetuzirina naye ng'ate amaloboozi gaffe gokka mangu gakuggyawo kubanga tulaga obutali bumativu bwaffe. Kyangu kya muntu kutegeera n'agamba nti Abaganda basituuse okulaga obutali bumativu bwabwe. Naffe katubeegatteko tulwanyise ekizibu ekyo kubanga ekizibu kye bagoba kinyigiriza Uganda yonna okutwalira awamu. Naye musajja mukulu eyatunda ddamula era afutubadde ku Buganda Emmengo wasanja kawo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja ne mikwano gye nfanfe nga bwe bagamba nti mbulya gw'oyita naye nkubulira empisa ze abantu ensi etandise okubalaba.